Mubiru bana bagamba nti Mzee Lubego w'akadongo kamu ebusega ase ennyimba z'akadongo kamu obogerako ki? Babaga nti Mzee Lubega ebusega ase ennyimba z'akadongo kamu nga bayimbi nga si bayimbi. Ekitegeeza kwegamba si bayimbi. Kakati nga si bayimbi mwe abatali bayimbi ezammwe yazitta atya? Tugende mu maaso tukubiremu akayimba ka Sebatta tweyongereyo. Abesunga lendigo kale gwe mwesunga ekiribeerawo tumanya baba Katonda byagera bwato ne wampise bwe yaloota ekirooto n'akyesibako yaloota empologoma ekuuseemu amannyo n'agalondawo. Kwegamba baweereza akayimba kabatuuliremu ddala kabatukedda ku mitima. Akwetaaga kusangawa? Gwayetaaga Mubiru Smart okuba ku ssimu 0755 410138. Ona akagamba kano njala nkabagambe. Essebo. Oyagamba nti Mzee Lubega ase ennyimba z'akadongo kamu. Essebo. Ng'ate yasobodde okuzikuŋŋaanya, okuzikuuma n'okuzituusa ku bazeetaaga. Kaakati baayagala okuyimba ne kubalema manyi twakula jjajjaffe atugamba omutwe guno malaalo tuziseeko ebintu bye tutakoze kati amalaalo gali mu mitwe gino mangi. Yayagala okuyimba n'atayimba n'agamba kansigale nga ndi muwagizi kati ekyakiziika ku malaalo ge g'alina ku mutwe kuno. Ekirala kyenjala okumanya banne buli muntu awulira ng'osobola okwogera kitegeeza oba osobola okugezaako osobola okujjamu kiri kye bayita okuyitibwako gita eno nze nazaalibwa simanyi kuba gita era simanyi na bwe nagiyiga lekanga nkuba gita lekanga ogikuba ebisingako awo nnoonyaako tusangibwa wano mu Lubaga tuli mu divisioni y'e Lubaga kuba ku 0755 410138 otugambe bulungi nnyo ayetaaga ennyimba z'akadongo kamu tuuka e Busega bw'oba tugeze ng'ova Nateete bw'oba ogenda e Busega supermarket ojja gisanga gye bayita mini supermarket ya Muzirango otunule ekyengulu ojja kulaba waliwo awo ne bbuca y'ennyama naye kati mu saidize wali Mzee Lubega w'akadongo kamu ayina ennyimba ezo ne bwe tomukubidde essimu gwe tuuka butuusa ku mini supermarket ya Muzirango otunule ekyengulu ojja kulaba awayimba music ogenda obagaye bannange Mubiru Smart yayogera ku social media ennyimba z'akadongo kamu zonna tuzisanga n'okuva ddala ku bajjajjaffe Christopher Sebadduka Amani Basudde Paulo Kafero pake no ku Mzee Sebatta gye tuli mu Komawo mu kyasa kino mu generation ino ate tukyaleetadde abayimbi abapya bangi.